Abamuna 256 ba Derick wa radio tweyanziza nnyo tweyanzige. You are changing my life slowly by slowly. Neyanziza Chosen Becky Joylanda gonkubira nakasimu banayenzane abaserebo okutandika okunkubira epasi. Happy New Year. Yes man, tuli mu 2022. Amanyanze original benja tuli ku NEKOZ TV wano. Baganda bange njagala mbanirize ku mukutu gwammwe gwe musinga okwagala ba subscribe ba NEKOZ TV. Tuli n'omusajja owakabi trending ze all over internet weeks zino ze tulimu trending very fast. Omusajja ono yaliko twagala tuwayemuko naye bamuyita Samie Manini gwe tuli nayo lunaku lwaleero. Kayeyanjule ababuze ko bana Uganda. Samie soko buze ko bana Uganda bakola bano ku NEKOZ TV. Bana Uganda abandaba amanya gange nze abaho Samuel nembara musizaako mwebale okumfollowinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Happy New Year. We are here tujabbawe ebyakabi ebisinga. Yesewo. Atenga Samie Manini gemanya bana Uganda gebasinga okutegererako. Nandyagadde okutangaza mu katono ku bana Uganda. Samie Manini yani banyonyole Samie avaawa Samie tribe kijoli. Oyongera kunyonyola ku Samie ebimukwatako katono briefly edi bana Uganda bakulaba. Okay. Amanya gange amatuufu nze abaho Samuel. Ndi nzaalwa ya Kiruhura district. Ndi Munyankole nva mu Western Uganda. Nasomerako mu Karo High School. Nenva Karo High School. Nengendako bwenamara O-level Karo High School nengenda Hillside Academy. Erintungamo bwenava Hillside Academy nengendako Masaka Business School wenamalira kosi yange ya Business Administration nenyingira ekibuga. Yesewo. Ate mpulidde Kongo gamba nti ova Intungamo oli mwana weri. Balamukie abanyankore n'abaramutya musibire muta mukuruko okuraba omwaka omukuru twabashemero omwaka omusya mukuruche omwaka omukuru gubire gutaru mwangu twabashemero muri ogu mwebare kureba NEKOZ TV. Yesebo. Iranga butereve muri ku NEKOZ TV amanyanze original benja nze muhereza wamwe. Tulina omusajja owakabi trending e Uganda Samie Manini. Atambudde ku TikTok yakola video ezokya okuvanga tuyingira omwaka guno 2022 Samie Manini yaliko. Samie njagala otangaze mbana Uganda banga chi oba kabanga kenkana chi ojotya okubanga oli ku TikTok soko tuwemu ku lugendo olwa TikTok lujja lutya. Actually nze TikTok ngaze nali sigimanyi. Okay. Kati nali nkwata video zange nga zibeera mu simu. Kati I have my sister is called Vicky Shine. Kati ya checking video zange mugunde nagamba lwaki togulawo TikTok angetunda nemwanze TikTok sigimanyi ekora biki. Kati nembuuza mukazi wange nemugamba nti nzigulewo TikTok nanzikiriza. Kati wena downloadinga sister wange nanteramu najjuza buli kimu. Within 1 week nendandiko kutekayo bu video okutusa wenateeka yaka video akakwatensi ne batandika okunkubira amasimu ne tandiko okulaba abantu nga burubwe wansanga nga bambuza naye nga mbadde mazeo weeks 2 ku TikTok sinamarako budde bungi kubanga twajigurawo nga 2 December 2021. Yes. Otandise TikTok. Yes. Mugana wange kyewunyisa cause ensangi zino bana Uganda bangi betanide TikTok ebadde for some good time. App yeri ya America tamanyi TikTok mu Uganda njagala kutangazeemo era omwewuliddeko Samie. Right now Samie going viral ku internet. Naye nga kimufudde viral ku internet na buli mu Uganda okubanga mumanyi obanga ensi yonna emulabye right now. App bagiyita TikTok. App eno eriko ka software ko recordingirako videos. Okitegera videos ezo zo uploading ayo bana Uganda oba abantu abenjawulo baba baziraba. Kati mukama bwa kuyamba no samba akaji. Videos rotating all over worldwide. And right about now ndino omu ku ba TikToker abaliko saawe eno bamuyita Samie Manini. Samie Manini otugambye TikTok wakamalako weeks ziri 2. Yes sir. Ekintu kino
sister we akiri emabega. Yes, sister wange yali achecking esimu yange ng'araba zi video zange zembadde nkwata kubanga nze ku mulimo bwenfuna holiday I try to leave Kampala and I go up country, then I enjoy my life. Njagala nnyo ku meeting abantu abapya okwogera nabo kati mwekyo nva mu Kampala nengendako ngeyo Bushenyi nengendako mu national parks nentambula nnyo kati bwe yali azirabye nga mweziri nagamba lwaki totandikawo TikTok nobeera ng'ogifeedinga video zo zijja kutambula ofunewo ne business ofunene sente era natandise dda n'okulya sente za TikTok era my sister nkweyanziza nnyo okunzigirira omukisa gwange okubeera nange ku TikTok. Yes. Ate nga muganda wange oyogedde ku kyokuba nti oli mutambuze oyagala nnyo ebintu bya tours and travel. Yes sebo. Mubira ngo twalinga ebifo ebyenjawulo na buli kimu. Yes sebo. Content yawo wasibuka wava. Yes sebo. Ndi mutambuze nnyo akasente kenfuna akatono nnyo. Nzija koze nyine okukola ebintu byenyine okukola neza family neza buli kimu then bwe mba nfunye ka holiday ka week ngemu nentambula. I like traveling a lot. Yes sebo. Atenga buterevu twakava mu kibayita Christmas holidays oba bamu bakyazirimu zikyatambula zikyagenda mu maaso nadyagadde engeri gye kiri nti oli muli wa center ate weeyagala obulamu bwakweyagala tangaza mu ku bannayuganda Samie Manini akola biki Samie biki byasinga kubeera mu mirimu ki gy'akola biki byasinga okwettanira bannayuganda yongera batangaza mu ku kintu ekyo. Currently nyina NGO gye nkola nayo gye sitajja kwogerako gye ndi mu kukola nayo then NGO okola nayo biki byokola. I'm a secretary for someone aina byakola nza mu programming ebintu bye engeri gy'abitambuzamu then contract ebadde egenda kuggwayo guno omwaka then ntandika ebyange. Yes, naye yo NGO sijja gyogerako. Samie Manini atamumanyi TikToker aliko a trending right about now. Aina videos zakoze njagala tugende nga tulaba video emu ku emu ng'agitunyonnyola zino video Samie Manini zakoze zijja zitya ziri zitya ye mulamu aki kiki kyasinzirako okubanga kola videos zino kayongera okutunyonnyola Samie Manini kiki kyaliko era yani biki byakola TikTok eri etya muwulidde atugambye sister we yamuleeta mu stardom sister we yamu uploadingira video zino abadde tamanyina app ya TikTok kyeki ne sister we namu introducing ira namulaga nti kino bakikola bati kitambula kiti kati nno muganda wange ali awo sese tula akatebe osembere kumpi tuwayemu ne Samie Manini. Samie katandikirewo ku video zino ku TikTok. Yes sir. Sister amaze okuza uploadinga. Yes sir. Atandika atya ajja okuserekitinga video ezikuba nagamba Samie kano ka video kajja kola kano tekajja kola kino kijja babu ekiti kino teketeke tuti soko otangaze mu kumbereyo kati sister we checking videos nalaba content yalimu nagamba gwe video gyosubira nte ejja kukolera nnyo tejja kola ki tejja kola kati video zaari nyingi nga some video nali njagala kudeletinga munezi munagaba nedda tozijjamu nze nja kubeera nga nkola kinga nkuselectingira zengendo okuteekayo nengamba kati nganda babeera nga balinga abesize powder biki nga bonna batemagana banayagala bino ebiri ku original nagamba gwe bireke beera ezo video eziri original ze tuba tuteekayo tulabe kati ye yabeera nga selectinga kati nateeka ye yasooka eyokubiri we yateera ye yarayo ne yatambula ensi yonna netandika okulaba amasimu nga bankubira amasimu yenga ye yasalawo nti kanteke ye no yes ye yabeera nga uploadinga kubanga mbadde maliriza azini mu holiday mbadde naye ne mukazi wange nga bali eno kati yabeera yabadde azijjamu nga aziteekayo but I recorded those videos not recently zibadde nga mweziri mu simu. Yes sebo. Kati ezo video muza uploadinga musinzira wa muli wa Kampala muli Bulaya okuza uploadinga engeri kiri nti oli wa travels na buli kimu tubadde wano just nga aziteekerayo wano bade mwaza uploadinga. Yes. Kampala. Yes. Okay. Tubadde wano Kampala nenga nazikwata because I got my holiday in July nengenda keri mu national park bubadde mwebuli mu simu. Okay. Yes. Hello, this is Samie in Lwaki National Park and here are the lions. Oh, these are big lions.
They are zebras. Yes, I thought they are lions. Oh my God! They are running. They are running. They are running. Oh my God! They are running after me. Hello, this is Samie in Lwaki National Park, and here are the lions. Oh, these are big lions. They are zebras. Yes, I thought they are lions. Oh my God! They are running. They are running. They are running. Oh my God! They are running after me. Hello, this is Samie in Lwaki National Park, and here are the lions. Oh, these are big lions. They are zebras. Yes, I thought they are lions. Oh my God! They are running. They are running. They are running. Oh my God! They are running after me. Hello, this is Samie in Lwaki National Park, and here are the lions. Oh, these are big lions. They are zebras. Yes, I thought they are lions. Oh my God! They are running. They are running. They are running. Oh my God! They are running after me. Video eno tugiraba Samie Manini ng'ali n'emikwano gye bali mu National Park emu. Katunyonyolemu moment eyo cause fa basenga tetwaliyo twali awo nga tulaba omukulu akola ka video. Hi guys, my name is Samie Manini, tuli wano tulaba ku mpologome nnene osegeera katika Samie katunyonyole ye videos zino bali bazikola bali wabasinzira ku ki twagala twongere okumanya then tuyongere n'okumanya Samie Manini yani. Samie, yes, video eno ani agirecordinga? Eyo video twari twagaragena ne mukwano gwange ku Queen Elizabeth National Park. Nagamba Queen Elizabeth National Park, it is very far. Ate yari ayino koma okora ku Monday. Kati naga nemugamba I feel like I want to see the lions. Nagamba muleki mburo ne lions zikoze eki mweziri. Netugenda netuyingira netusasura netumara okusasura netubuuza batugambye mwina lions. I want to see the lion. I've never seen the lion in my life. Mulyango nga muyingira. Nebagamba they only have one lion and that lion is pregnant. Yes, nebagamba mu park the lion is pregnant. So you are going to see it if you camp in the national park. Atenga twala tugenze Friday nga tuyino koma mu Monday. Kati netubera mu Friday, Saturday, Sunday. Kati ensore endala tuziraba buli kimu tukiraba. Kati nenjagala ngege nyoyo mukwano gwange yali atututteyo nga njagala mulaga nti tusasudde ne lion tukoze eki in a funny way. Nenjikwata, this is Samie, I'm in Lwaki Mburo, I've just seen the lion, what. Kati nagamba that is zebra. Netuvayo nga njagala mugegenye muragent we have not seen the lion, but in real life as in actual sense me have just seen the lion kubanga checha tute mu national park kuraba lion. Kati wena kakola ne sister nakaraba musimu nagamba kano kajja kukolera nako katukekeyo. Kitegeeza nti sister we yakanyugayo video efukidde bana Uganda ne Africa omutawaana. Cause video eno njirabye ekyamazima video etambudde aba Nigeria bagikoze mu challenge, tulabye aba Brazil nabo nga bagikola mu challenge, n'aba Russia nabo nga bakola challenge mu video eno. Bana Uganda bajetanidde era ngo omusajja akola video oba omusajja ali behind the video bamuyita Samie Manini gwe tuli naye. Samie Manini, yes sir, video eno nga mugendo gisaayo gwe ne muganda o mwali mu kimanyi nti egenda kukuba. Nze ngabwe nkugambye I was not having any idea about TikTok. So sister wange yasoka nagamba nti tekayo nga ye yatekayo na bringa video jagendo kundaga ngaji jagendo kutekayo ngaji ndaga nemga ntekayo naye nga nze kyesagara ateke mu video zenyi nabakwano bange abamu bakore emirimo ate nga tebagara butara nemugamba totekayo video ngeri mu bakwano bange nga barabika tekayo video jora abantu teri mu muntu yenna okujja konze nga mubuziza ntekeyo video nga muri nakiriza era nyina nyingi naye yateka yezo zenali mu nzenga nzenzeka. Kitegeeza nti sister we yakutandikirawo TikTok era n'okubanga video ene yitinga sister we yagisaayo. Video eno mwagisharinga? Tetwina kye twakora just ya narisi oba waliwo site gye mwagisuulako ne basooka bagitambuze nedda mpozi oba na Uganda bayinza okuba baliyo nga bagamba Samie Manini
okubanga akubye hit video tambudde onjogera erabika egenda kuona milioni 5 ezabalabi and right about now banji bayinza okuba baliyo beebuza Samie akikola atya magic ki ali mabega wa video za Samie zino ekyasooka twafunamu obuzibuzibu nga tuyingira National Park nenkwatako ka video awo nga tuyina cash kureka imburo nga tebakwata cash nga bagala mobile money nga ate okufuna mobile money okuddayo eri ku main sanga oba okudda warara otekeko mobile money oddeyo kati nenkwatako ka video akatono nendaga kakensa nemugamba lwaki bana aba National Park lwaki tebaleta kati ngemu katono nolaga kakensa kigwoyogerako kakensa media nakwata ka video nengamba you have been helping people tufunye challenge yo kugamba nti tubadde tuyina mobile money lwaki togamba bana abantu ne bafuna omuntu wa mobile money nabeera ku entrance ya National Park bwe bate bagala kwata cash nga bagala mobile money ne tu depositing awo ne tubasasulira ku mobile money kubanga twali tuyina cash kati bwe nakamuweereza abantu ne batandika okukasharing kati kano kagenda okugira nga they already know my image nga bamanyi ne face yange a video netambula video eya lions ne lwaki ka video kano sikabawa. Hello, this is Samie in Lekimburu National Park and here are the lions. Oh, these are big lions. They are zebras. Yes, I thought they are lions. Oh my God, they are running. Oh my God, they are running after me. Hello, this is Manini. Yes, bwobango manyoli 30 years and above ngokyali single mukwano 2022 mwaka go wetege mukwano wetege bwoba oli muntu wa church tandika okugendako mu ndongo bwoba oli wa ndongo genda mu church kuba zirong number wetege gendako mu zimall gendako ku makubo boraba crash wo yimirira. Hello, as if I know you, I started with you. Yes, omubuze somero ya someramu okitegeera wetege. Give me your number, we shall talk more. I'm on hurry, I'm going for a meeting. Wetege mukwano bwe bigana ng'okoze buli kimu n'ekigaana bw'oba muwala baby nonya omusajja gw'oyinako crash osabe obwa house girl guno mwaka sigwa bakudiba mukwano wetege. Samie tuze tukulaba ngujja owa advice oba mu ngeri emu ngo bofuse kojja ku internet okwo ngo ina advice owa abantu abenjawulo abakyala twagala oyongera okunnyonnyola ku banna Uganda ku kintu ekyo cause waliwo ne video endala gye tulabye ng'etambula video trending ekwatagana ku kwetega nojja n'otugamba oba na Uganda bamikwano okikola otya muganda wange. Sister wange yabadde wano ngakutendeka. Yes. Otyo nga kale ye ababeera ku TikTok babimanyi nebiba bitambula baba babimanyi nezi train so yangamba tugenda kukola kano bwe kati naye mbu ku TikTok bagala kwemora mbu bwobeera serious nokola video buli omu agiyitako buyisi non-training okwemora mbogira bwoti wowe gidi wetwagala obulira omukulu Samie kuba kozi tubeereyo ne tulaba videos ng'omukulu bamikwano tugaa mukulu accent stereo zino ez'ekikyala azijjawa kati wulira amagezi oba omuntu ali behind the videos zino n'omukulu obukodyo bwakozesa okubanga kuba videos zino ku TikTok. Samie soko tuwemoleremu abakyala engeri gye beemola mukozi tubadde tukulaba bulabi ku TikTok kati yesaawo bana Uganda. No, actually I don't know how to do it but she has been training me on how to roll the eyes. Kangamwa but nang it is just a training for my sis. She has been training me mbuwemora mu bwots no kaskeri seri no rizeno no chuso mutwe bwot bwe batyo kati mbadde mbigezaako naye I'm not that person but that's how my sister was training me that the videos go very fast when you are doing like that in that angle kubanga when you become serious mutewaria agenda okukola ki okuziviewing agenda kubeera nga you have to get something technique so that you can inspire abantu abagala okukola ki okuziraba.
We are swimming. Oh my God, we are enjoying, Trisha. We are doing. Hi, this is Samie Manini. Together to beach, to go to fish. We are just going to the beach and have fun. Oh my God. Say hi. Hi. How are you? We are just going to the beach to have fun. Bye. Turiana tabanonyo sa content. Naye mama. Nebyo kwogera bitubuze. Beach. We are beach, we are at the beach. Tweyanza ba mikwano, this is Samie Manini. Oh, naye baba, nalyawa. Yesterday I went to Acacia Mall, then the kids were passing and then they said, "Oh, see the lion." Oh my God. Ba mama bawe bonna ne banjikira for the pics, for the selfie. Nagenze ne Forest Mall, rero ngenze ko mu town buri kimu kyonna. Lion. Oh my God. What is this? Who am I? Katibanaye nzo omuntu wa wansi n'abawo ntya. Buri wendaga selfie moments, pics. Oh my God, this is hilarious. I've never seen this before. Do I say I'm now a celebrity or I'm a socialite? Hello, this is Samie in Lwaki National Park, and here are the lions. Oh, these are big lions. They are zebras. Yes, I thought they are lions. Oh my God, they are running. Oh my God, they are running after me. Twongera okubawa emboozi y'omukulu Samie Manini. Samie akugambye obukodyo bwo ku TikTok. Wokola ebintu ngoli serious, ngoli very serious, okola presentation yo ngoli serious, abantu tebalina budde bwa bintu biri serious. That's how I was advised. Okay. My sister told me like that when you are serious, people will ignore your video. But when you bring something special and you try to spice it, it will go viral and you get more followers. Yes, sir. Eranga video zo zikubye. Kano Mwensonga muganda wangali yebuza Samie Manini akikola atya. Obukodyo bwe buto bwe bujja bwatu bakikwasaganya Samie Manini. Kati Samie soko tubulire TikTok eno. Engeri gye mugikolamu mutyo video eno yeddako kiba kitya ddala. For example, waliwo you guys muteekamu sente n'ogamba nti kati specifically ntaddemu sente, waliwo video gye nalaba n'ogamba kati tugenze ku beach kalate content, tunoonya content talabika, soko tunyonyole ku kintu ekyo muinjectinga mu videos za mwezi nga mu creating content n'ogamba kati tuteekemu sente tugenze gindi specifically nga target ya mwegenze ku shootinga video oba mu kiwo kigira mu kikubira. Omanyi tubadde mu festive season nga tuli mu kulya sente ze twakoledda kati ebiseera ebisinga woofunira omukisa w'ogukolera naye tubeerawo nti tuli specifically tugenda kunoonya content oba tugenzeewa twali tugenze ku beach ne tutuukayo n'engamba ono nti tukoleyo my friend tukoleyo ka video tukateekeyo tulabe oba kasobola okukola ki ne tukakola naye ne tuvaayo kugaba beach ne tugenda eri ku Keke beach wali abantu bangi ne batandika Samie ne batubuzaako emirembe nga baagala pictures selfie what ne tudduka emisinde ne tuvaayo ne tukomawo wano. Yes, kati Samie nga TikToker Cerebu aliko saawa eno njagala soko buli bana Uganda. So far ekintu kya celebrity kino stardom ogisanze otya okubanga bana Uganda bangi bakutegedde? Nari ndi muntu wa as in I like private life. Mbadde ndi muntu wa nga sibeera nnyo mu bantu. Naye nga bwemba nfunye obudde nga njagala kulaba abantu abeetaaga obuyambi. Tera nnyo okwogera n'abo abantu ababa beetaaga obuyambi n'olaba omuntu n'oyogera naye biki. Soko linde mu katono. Cause bwe najja ku TikTok oyo na scrollinga wansi nalaba video eyo nasooka n'enjiraba ogwasooka nenda yikinga
then nentekako ne wali ka plus ako joining following then nezija mu account yo netegereze muntu ki akola video eno bichi ebimukwatako ngenda okutula wali ndabako contacts zo nenda nalabako ba therapist kati njagala onyonyole bana Uganda aye therapist era therapist wachi kiri kitya cause byonna biri ku TikTok yo nga bwe tubiraba. Actually mbadde nkolera ku Part of Africa Hotel for the past 5 years. Mbadde ndi ku Part of Africa Hotel kati awo nafunawo young training ebya massage kati nali ntandise okukora nga nyina company yang nga bagiyita Eden Mobile Massage kati nembera nga njuraninga naye nga tukora mobile naye ate kati bwe na apply nga nenfuna omulimo omulala nekikwasa sister wange era yakiddukanya. Yes naye bwe nfunayo client nga agaba emitwalo nga 5 ngena nemukorako kasita sente ziba nyingi. Kiriwe kiti abalaba NEKOZ TV omukulu ono aina business ze era nga twandyagadde mu muwagire osobola obakola right now tuli live bana Uganda bakulaba osobola obakola business no bagamba bweri ne bajja Samie ne bakuwagira. Yes I am a professional city therapist naye nze sikola ba ku mitwalo 2 mitwalo 5 bamukwano awo sibakolako kikolo otya kiba kitya ekintu ekyo kinyonyole bwo bookinga otubulira obudde bwoyagalirako kati bwomala okubookinga netukuburira bwobo yagala female therapist bwobo yagala male therapist no booking ne sister wange then bwomala then nagamba njagala ono then nagenda namukorako bwaba yagala najja ku spa era eri nankulabye. Yesebo kyakabi ekyo Samie nga tukomye ku video za za TikTok. Yesebo tulabye video nyingi zokola njagala obulire bana Uganda cause bana Uganda omwaka 2020 ne omwaka 2020 ogise banji babadde stressed eno mirimu gibuze ene mirimu giweddeo eno no bamukyaye ono bamukwatidde mu bwezi eno kiri bwe kiti nojo tugamba omwaka 2022 guno gwe tulimu right now bana Uganda no bagamba waliwo obukodyo obwokwetega oyina ngeri gyokola mu videos ezo soko kabakange mu katono nnyo kukwetega okwa. Hello, this is Manini. Yes bwoba ngomanyi oli 30 years and above ng'okyali single mukwano 2022 mwaka gwo weetege mukwano weetege bwoba oli muntu wa church tandika okugendako mu ndongo bwoba oli wa ndongo genda mu church kuba zirong number weetege gendako mu zimall gendako ku makubo boraba crash wo yimirira. Hello, as if I know you, I started with you. Yes. Omubuze somero ya someramu. Okitegeera. Weetege. Give me your number, we shall talk more. I'm on hurry, I'm going for a meeting. Weetege mukwano. Bwe bigana ng'okoze buli kimu ne kigana bw'oba muwala baby nonyo omusajja gw'oyinako crash osabe obwa house girl guno mwaka sigwa bakudiba mukwano weetege bakyala. This is 2022 muyina okwetega kuba zilong number beera waka nonya long number kuba long number bwe biba biganye genda ku zimoro genda ku supermarket bwoba oyagala omusajja omugagga tajja kutusanga waka oyina okumunoonya. Abagagga babeera mu mahoteri ag'ebbeeyi abagagga babeera buli wamu tebagenda kubeera eri wansi mu kisenyawo otambulira oyo oba ogenda kufunayo atayina. So bwoba oyagala kwetega oyina okunoonya kategore gy'oyagalamu. Kozesa internet noonya abasajja tetwagala mudibo guno omwaka twagala abeetega mwetege bannaayi mufuna abagalwa mufumbirwe muzaala abaana munyumirwe. Kyakabi ekyo kati Samie kansoke nkubuuze wali weetezeeko? Nze seetega nnyo naye nali neetezeeko. Tubuulire kyali kitya situation eyo yali etya nga weetega? Nali nva mu kyalo nga nzija Kampala ne ndinya basi ssaawa emu ne ntuula n'omuwala ne tutandika okunyumya ne tutuuka mu kkubo ne mugulira ebyokulya buli kimu nga neetega. Tya utandika otya okweyogerako biki nkola bino ne bino biki I would wish to be friends biki kati we twatuuka nampa ennamba kati we yampa ennamba yampa wrong number naye nga wrong number gye yampa
yali ya muwala kati nembeera nga mukubira oyo omuwala nga twogera ng'amanyi njogera n'oli naye nga byemugamba ono tabitegeera ne ngamba tumiitinge ate kyakwatayo n'oli wrong number gye yampa nekikwatayo ne tubeera nga tunyumya naye yamala n'agenda bweru yesebo naye nabeera mu relationship naye okumala omwaka nga mulamba nga tanagenda bweru. Kati right now abantu bagambye okwetega Samie gwe oli mufumbo olina omukyalo olina family ekiri kitya? Currently I'm having someone that I'm staying with but we are not officially married. And we have only one kid. Kyakabi ekyo omwana gwe mulina yengana atya? Ali mu myaka 2. Njagala osooka obulya banna Uganda. Situation yali etya cause ozzo tugamba videos ne za TikTok wazikolanga ne sister wo. Mukyala wo videos zino yali azirabyeko. My wife my sister is the best friend to my wife. So ngatana ziteekayo yasooka n'amugamba ono n'agamba it's fine. Yesebo namugamba it's fine teekayo naye yetali ku internet. Yes kigeza mukyala wo videos zino tazirabanga bazimuraga basista bange kubanga engeri gyali omusomesa bali babagadde ku ssomero nadda mu kyalo kati bwemba ntaddeyo sister wange adduka nakola ki namuraga nankubira nangamba narabye ka video kali mu mutwaro gumu katambudde but is it not going to hurt you nengamba it's fine when I'm okay. Yesebo bana Uganda bakulaba Samie njagala osoko babulire TikTok banji bayinzo babali eyo bagamba TikTok internet zono n'abaana bichi internet sinunje eri abaana internet bino abatamanyi cause obutamanya semusango naye bantu banji obutamanya bulina engeri gye bubalesemu bemape gubane bubakosa mu ngeri emu obendala njagala obabulire omugaso gwa internet bana Uganda bali eyo birungi ki ebiri mu TikTok ne TikTok ogisanzo otya sofa TikTok sijirudde munyo sijja kugamba kubanga warone zi filters zesimanyi kukozesa era sibirudde munyo era nga bwe nakugambye yali chance yali rak naye walwa azini omwana wabanga ine simu yo ng'akozesa ezo zi app wali abantu abatefuga abawa content ey'okuvuma n'abeera nga avuma ono n'omuntu gotarabanga ko like me bwemba nkoze video sisoma comments era abantu bangamba lwaki toddamu zi comments kubanga waliwo omuntu agenda n'awandiika comment takulabangako tamanyi bulamu bw'obeeramu tamanyi oba olina obuzibu. Let's say there are people who get their disease like ng'olina ekirwadde ekyo ng'omanyi you are going to live for 5 years kati ngeje emyaka 5 gy'ogenda okumala ku nsi you want to enjoy every moment of your life n'ogamba kati obulamu bwange kambu enjoying until those 5 okugwako ye nayimirirawo na commenting nga tayina na chamanyi na yate bwogenda tayina kisa. Yes nga tayina kisa nayogera ekigambo nawo no kisoma no gamba sigenda kutaika yo video yokuri naye boda gundi no gamba gundi ngaba muvuma tewali gwe bavuma togenda kusanyusa buli omu kati kyembadde ngamba nti abana bwagenda yo narabezo content mbubwe mwevumingana ku TikTok amufuna simanyi like simanyi followers kati oyino okulimitinga omwana ne content gwayino okulaba okwagala okuyiga empise nungi so si kibi kujja mwana ku internet ate si kirungi okumulekawo n'abeerawo non-stop kubanga waliwo zi video zoraba noraba ngeno yesitaza yesebo. Samie mu bigambo byaffe nga tunatera omaliriza interview eno nandyagadde obeko bakabo abana Uganda nawe bikibi wandyagadde abana Uganda bakulaba n'abantu abali abatamanyi TikTok n'omuntu aliyo nga yandyagadde olwaliro okujoininga TikTok. Tweyanziza sebo obubaka bwempa abana Uganda mbasaba bannaye mwekuume mufune ababeezi mufumbirwe abatayina ababeezi munoonye mwetege ebintu bigende mu maaso tuli mu budde bubi abantu abasinga tebalina mirimo naye omulimo tegujja kusanga waka bamukwano noonya omulimo nga bwonoonya omubeezi tonoonya mubeezi nga omusuubiramu okukolera buli kimu nawe noonya omulimu kola akasente ko obeere ng'ovimba ate n'ekirala neyanziza buli omu asharinze ka video kange neyanziza
neyanziza Chosen Becky okoze challenge ngirabye Joyranda gonkubira nakasimu banayenzane abaserebo okutandika okunkubira epasi tweyanziza bamikwano swengere video nziraba nabanji bonna mwenna muna 256 ba Derick wa radio mwenna bambi mbera mbaraba tweyanziza nnyo tweyanzege era mwenna abamfollowinga tweyanzege you are changing my life slowly by slowly and I'm promising you that I will be giving you the right content. Yes sebo umewuliddeko omukulu Samie Manini gwe twadde naye nga tuwayamu ko naye wano katono kasavu kanyama nga tubulya TikTok ngeri gya kitambuzamu oli ku NEKOZ TV amanyanze original benja baganda bange tubadde tubasaba bobanga gwe mulundi gwo gusoso kulaba video eno obanga gwe mulundi gwo gusoso kutweyongako tukusaba busabi clickinga ku subscription button ate tuwirabira na ku clickinga kado wali no clickinga all no bangu tujoininga videos za fezo na ojabo ziraba mbagala nyo banaye happy 2022 mutukirize tuberekereze tugenda batu komaone uploads endala ne videos endala zo na nebya kabibyo na ogenda Bobby sanga wano ku NEKOZ TV. Have a blessed day. Kusaba bambi tashika bochuko izo kunzita tashika omukwana shiradde kinuma eno kapyata kwetulo nywere nze Chosen Becky abawagizi bange mwenna abali eyo mwenna abanjagala abangobeera mbasaba subscribing ku NEKOZ TV and mujiliking. Thank you. Hello, this is Esther. Hello, this is Ezekiel. Subscribe on NEKOZ TV. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Nkwagala biri ebyalagidwa oh my bad ibi nkwagala biri ebyalagidwa oh my bad ibi what on Mr. John Black the African boy and NEKOZ TV, you know what it is. Subscribe wala baby singa oh ya basi.